obwavu n'akitwalira omusajja w'omugagga ne kimukwata n'oleeta ekisano ky'obwavu mu maka lwakweyambula kati kemisera yaleeta kyani kemisera kati abasajja bemwebese kutabajjukira bibibaali n'ennaku zino ziba nnyingi ez'okumakya ekyalemesa okuwasa nange bwali bwenzi nange era obwenzi bwe bwansula eddalu kati nze nkuwulira experience gyenimageze saagwa ddalu lwa bwenzi experience y'obwenzi ngiina kati gwezwati nakyawa obwenzi nolokoka obwenzi kisiraamu mukatula muggulu kwezi nawe ogenda kwezimba buli mukazi ajja mu bulamu wajja nekisiraani kye ezo bwe bansala emmengo baŋŋamba nonye malayo mumaliremu ebisiraani bwe nava ku bwenzi bankomolera mwenge emyaka 2 emabega musawo sala yaŋŋamba tumala okusabula bwokala obulungi nonyayo omukazi omukebeze omumaliremu ebisiraani tomuddira kati buli gwe bakomodde gwe bajjeeko ekikuta n'ekiri banoonya mukazi mumaliramu bisiraani n'osigaza endagaano ezembi nola kufuna bizibu nga kemisera nogaba nange zisumulukuka nze mbonaabona nze nkola ki kumbe omusajja yakumaliddemu ebisiraani by'ejjirita abasoga bampuliza muve ku bwenzi mwagalo gaggawala nze lwaki njagala nnyo kyabazinga alina omukazi omulungi omu my dream to be settled down like kabaka wa busoga nze yakyalenjinga nnyo nakkakkana neŋŋamba omusajja alina bulinamu ye kabaka asinga obuto ye kabaka asinga obulungi naye has settled down Rokufa mama busoga yadda ku top. Fena watu tubereje nga tulinga abali ewaka. Tumanyi obusoga butebekedde buyina mama. Otegera kwezi kye kugamba. Kakati mwa bavubuka abenda. Kati gwe kemisira nze neva nakuwa video eno sigenda kuwulira nako. Ekintu kiwakola Mary Bata oli mukukisasulira. Naye Bible etugamba okusonyiwa. Mary Bata ankwebaza okusonyiwa omwana oyo. Era Mary Bata yakoze kikola kya bwa Katonda. Kati ali uwera. Era kye yali uwe. Chemanyika emisera awulira ensonyi. Bagamba the best revenge to your enemy is being successful. Mary Bata kyakoze katolo musajja musudewo yalazeewo. Kale akaseka genda gwadalo kafere. Abayimbi bayina amaalo. Bagira ku musajja obweyambaza obulungi busimati waya. Ate baganye mu muva Bulaaya ebweru teri sente. Tewali nakatono. Akisija kava Bulaaya London nekeje ne kasula omuyimbi amatu. Baselebuta basokolo di celebrate Uganda baselebu. Obanko liye misomo gyo kuba bango. Nedda. Bwana say I'm coming from USA. Kuna kunyo kali mu America nayizo kwa milioni 10. Tewali alizazi. Musajja bwavu. Nzembera London. Ai choka enjale bulumire London. London wali yaka. Wagaze nakamufamula yake neguya. London twali se. Bozi ngenda kuwasa yo mukazi kusetolinga. I'm from London. Kati kino kyawe I'm from South Africa. Tell inseri mu Africa. Kanchide mu kyogere. Teri inseri muba ferenga South Africa. Awo basawo baganda. Omusajja ina wagamba ngati ndi wa South Africa mutwale ku police. Beba singa obufere, beba singa obubbi, beba singa okulimba, beba buli kintu buli muntu ne waba muganda wo. Nagende South Africa mwerabire. Bwakomo wakyuka. Kugambye kodi efuge South Africa ekisoka kufera. Kabe mukazi ziwali wakati kanko story. Twalinga no yofurufika ngatabule ebikola byo vakedo. Bati bweze South Africa mbidagala byamanyiga kisajja nga batuwereza sente. Zinakwata ngebikola byo vakedo, emiyembe, amapapali, enanansi, ennimu, nembagamba tuyine dagali yamanyiga ekisajja nga tubiguza ba South Africa. Nga mwakola sente. Twatwala ngebikola byo vakedo South Africa nga baloza tuyinda sente. Nga sukume mbazamu. Ngetibiza muna maji. Tateka ngamuka Viagra. Tunateka ngamu empeke ya Viagra. Nojitawulia mu. Kali batu kangende nibachamuka mukatonga bagaba dagali erisinga. Nomuntu yakusaba bambi yafo mukazi ndoza mukazi bamu. Omukazi ndoza bamu twego twabwerezanga ebikola bya mapapali. Kati nkulaga South Africa jinjugira konji manyi. Zina exporting nga manyi ge kisajja. Nenga nteka mu hafu ya Viagra bikola bya miyembe, ovacado na mapapali. Leo ne mutima nekuba mutima nengamba mukama nkoyo okufera abantu. Nolokoka. Nainga nakola company ya herbalist. Chovolanze sikiriza mu herbalist. Nolokoka. Nendo watu abawulizanga ebikola bya ovacado na mapapali bomanyi ga kisajja. Bana ate munaye abantu bebweru bagala amanyi g'ekisajja. Anti babera muti. Tebayina maanyi. Omuzira gwaba kuba tebayina misuwa mituufu. Kyovola bw'ogwa ku lwasa wa wano. Asobola okuwa ennyumba. Kakati teri kintu kibi nga bye herbalist. Kati nalanga bulanzi nti lwasa namuyamba abasajja sagana ali mufere. Yanga anange mpaka wawako lwasa. Kachikumi chikumi baloza lwasa buyafuna semudo. Tebamanyi nti lwasa akyali mutono. Lwasa mutono. Ye Small Men's Association. Next bwati tabasobola takyaguma mumpi singa abadde muwana kirasi kwezi payo misi Uganda ino obufumbo obutuufu kwezi wane busoko osanga omuwala nagamba mpa akasimu ka aitero kusinga okunkolera omudala gwa chips
afunemu sente omuntu omukazi katika nakino kanti babule nga ndikuleddira kyabazinga engeri omusajja gyakwanamu omukazi ali embizi ekitibwa kyawamu omukazi atali ambizi si kyawa ali embizi okintu kulya mbizi mu bakazi kibi kitakirasi kwezi bwe kusanga ng'oli muli wa mbizi ng'oli mukazi mpulira buli mmanya nti naawe olina magwatala mpuliriza towakama kati gwowolereza mbizi kanjogere ebyange nze bino byange omukazi ogenda otebatemera embizi kati omukazi olina okulya embizi gobalira kyama tugende tebawanga bakazi nkoko waliwo ebintu ebiriko binti omukazi wange alya embizi omukazi n'ogenda mu public toilet oyibandize mu Uganda mu Kampala ngenda mu toyi emu explore ya Serena woteri sisobola kati omukazi tolina kulya before sawa 12 musula ne bababa mwene mubawunyirira obuliri omukazi olina kulya before sawa 12 tolina kulya kiro omuntu we program mangenda kulya breakfast sawa 4 ndiye kyemisana sawa 8 ndiye kyeggulo sawa 12 ogenda mu sawa ziringo listed tokeje na kibuto ne asula yimbulukuka kakati musajja n'abiri atene awo kati omukazi nawe kwana ogenda bugenzi mutoyi nkukyawa nga tuli mu hotel saagala nfuluma nefula ali ku simu nze okunaaba nekanyanya amazzi ne making sure nti naaba ne kati abakazi bakyafu omukwala omutute mulungi kituukidde mu toyi kikoze ebintu ebiri disgusting n'alyoka abaluka ebintu ebiri disgusting kati nze abaji bagamba muddeyo mugende weteke mukirasi musajja bw'omukwato tomusabiriza tomusaba na transport omusajja akwise jangu ewanga tosoka musaba transport agenda kutwalanga malaya eroja kujawakako amala kukosa kwa emitwalo 5 ogenda omukazi omusajja mulage future plan mugambe ndize bajjonja gale sawa zo nkyalina byemaliriza wematie tumalaga mpa budde ojante omukazi omuzibu okufuna we mukazi gwa respect ku basajja naye bwe baba kina kyeyombekedde obakuyita wowunyira amatu ga boda n'ogenda buli dakiika ne bakuwa emitwalo 10 n'ogenda nyumisa banyo mu bbala nakikuddeyo 10 gwe tebakudde nze tebankuula nze nyamba buyambi bamulekwa era kubanga oli mukazi nali nkukwanyanga nakuwa sente nakuyamba buyambi kutundira embeera gy'olimu nga weri maseekere nga nakuyamba nze ate nsemo nze kwezise bakabaka ku bakazi nze nonda musagala kuleeta bisiraani mala kulaba olina katonda oli muyonjo olina kirasi awo nga ndyoka nkola ki ndi ku business kwananga okawala nakamu eyo erikodi gye nnina ku ssomero abantu tubakufiirako bufiizi sisobola kwananga okawala nakamu nze nina kirasi zange nze nkwana ba permanent secretary ba CEO babigendererwa kali nkwana akawala kansaba iPhone bwe mba n'obuwala 10 nga buli kamu ka iPhone sente abane n'abaana bangi nabagala naguliranga mu bakazi iPhone nzo kwezi abakazi ba kirasi tebaba na sirimu nebino binamagwatire bibangwire okubawa bye mwagala kubanga buli omu kimwangwira n'ekikola ki lwakuba ate waliwo abakazi abatalina waaka ekigambo kye kinyina kirigamu waliwo abakazi abatalina waaka abalumye ennyo nga manyi ogeragendayo gumu tojja kudda era ojja kwegendeza nga abakazi abakuula ennyo baba manyi ekizibu kyabwe nti simawoomu sibalina waaka ng'alina kubonyabonya n'akukulayo kyakukuddeyo n'akuwa gumu n'amanyi tojja kukola ki tojja kudda niyo omukazi yekakasa kyali takula nakuula tabonyabonya nakubonyabonya batono abalina waaka batono nnyo nga nayogedde wano abayimbi abatalina waaka muyinza okuva ku ledio ne mukaaba abakazi make-up yabanyumisa muli yo life abayimbi babi kizibu okusanga omuyimbi bwafaana mu video ne bwafaanana bw'ati kizibu okusanga omuyimbi nga bw'omulaba mu video n'omusanga nga bato bwafaana muli yo life nera figa yeyo wansi waggulu yokka wansi ndoza gamba wayo kwana face engeri gyokadde w'emyaka 7 kati kemisira akubawa kati figa ekola ekintu kinene nnyo ku mukazi face figa yeesooka namba 2 kuddako face na buyonjo kati gwe omutunda bota ina figa ezo figa 8 yaruna mu biruza ayagala kati zakwana kirasi nze omusajja wa kirasi osolo ngamba figa za bakemifisara kati nze bajja osolo nga ndi mungwira nze sebo nkwana kirasi gendo nonyereze nonya kasuku akubuza abakazi benkwana olina okuba nga oli perfect kubanga nze apatite yange nsonda nawe oli wakuyiga nze nenyinyala okwatirwa nenyinyala hulira